kakati nze kyendowooza kyemmanyi ensonga ezibaddewo leero ekisaawe ky'okuyimba kyonna kiri ku ttolobolo eggwanga lyonna liri ku ttolobolo buli muntu yeefuula mugezi mu kisaawe ky'okuyimba kino asobole okuyisaawo ebigendererwa bye byayagala kati eno coordination center eno office ekwasaganya abantu ba bivulu abategesi b'ebivulu bannannyini ebifo okwetooloola eggwanga lyonna ebisanyukirwamu ne bapromoters abatu ffe tetunnaba kutegeera kigambo kyonna kikwata na lukuŋŋaana lwaleero kalenda nkubidde landiroodi wange okalenda ne mubuuza boosi olina abantu bwapangisiza ekifo bamanyi n'agamba tabamanyi nenkubira DPC wekatwe ne mubuuza olukiiko luli wano lumanyi n'agamba sirumanyi kati nze nga Tonny Ssempija acoordinating ebivulu aludde mu bivulu nkiraba bulabi direct nga mulimu ebyobufuzi biwambye ekisaawe kyaffe mulimu ebyobufuzi bakadde baffe ba promoters bye baagala okuteekamu naye ate ekintu kye boogera kituufu oyinza okwogera ekintu ekituufu ate mu budde obukyamu nti ebiseera bino ensi yonna eri ku covid tosobola kujja kukuŋŋaanya abantu ku kalenda mu kiseera kino ng'abantu bali mu covid kyekisooka ekyokubiri waliwo enteekateeka Jeno Salimu Sale gyali mu kuyitamu nga ebintu ebyo yabikwasa Jeno Erika Yanja okulaba nga abantu bonna ab'ebivulu basasulwa abafiirwa mu bivulu okulaba kiki bagenda okuzzaako ng'abategesi b'ebivulu okulaba bannannyini mabaala bagenda bakwata batya bano banneekolera zange bali bazina ku siteegi bankuba bidongo bano bantimba banners bankuba bipande bagenda bakwata batya kubanga ekisaawe kirimu abantu bangi so ekireetera abantu bano okubagana n'omuntu okuvaayo okwagala okulaga nti alina obuyinza alina amaanyi bintu bitono nnyo kisooka Uganda Musicians Association WUMA eyina ekibiina kyabwe baddire ebintu bikwatagana n'abayimbi byonna ekibiina kya Sophie Gombya bakiwa amaanyi President John mukwasa ensonga zonna ez'abayimbi ne ssente zonna ezandibadde ez'abayimbi baziyise mu saako eyo ya Sophie Gombya basitumulininga ekintu ekyo bulungi ekyokubiri ensonga zonna ezandibadde ez'abapromoters ziri supposed okuba nga nzimanyiiko nga ziyise mu kibiina ekyamponeti Uganda Music Promoters Network kyetwawandiise omwaka gwa 2014 buli muntu kyamanyi era ekibiina ekirimu bapromoter abeegattiramu okwetolera eggwanga lyonna naye kakati bapromoters bano balina ekibiina ekyabwe ne bano balina ekibiina ekyabwe obukundi buli wakati awo tewali muntu akkiririza munene ebyobufuzi bye baagala okukulembeza lwaki kino si kiriimu nti abantu bwe baafiirwa ku kyalenga mwalaba nga mulimu abaafiirwa baali batonna lwananga nnyo okulaba nga President Museveni asasula abantu bano era ne musisinkana emirundi ebiri lwakitula ne mu State House nga mugamba okusasula abantu bano abayisibwa obubi abali obubi naye kino ekya covid ky'abantu bonna kyakwegendereza kyakukwata mpola toyina kukunga abantu kati ssaawa eno bajje wano mu bungi bwabwe bonna beekungesa beegatte essaawa eno mu biseera bya covid byolaba tulina okuwuliriza amateeka ga bakama baffe yadde abaafiirwa bangi tosobola kuŋŋamba nti show y'ekyannamukaaga yenkana festival ya Eddie Kenzo yali egenda okubeera Kololo tosobola kuŋŋamba nti bapromota abanene abakola ebintu mu bibuga wokka ne Kampala ate be bamu abakola ebintu ekigangazi bagenda paka ku bizinga tulina bapromota abakola ebinene mu Kampala tulina abatambula ddowa to ddowa abo bagenda village to village nabo gye bali bapromota baasalwa abayimbi bennyini balina groups zaabwe nosanga ngo group ya Fred Sebata Matende ekutte safari ya Vincent Segawa nekwata safari ya Luna Mubiru nekwata safari nezabala zonna nezaga zikutte safari batuyimba kyalo ku kyalo ne bagenda ku safari n'amala y'emyezi ena kati abali batimbye programu zaabwe ez'empaavu bagenda kuzikwata batya ekyokubiri bano abaana ba upcoming artist mugenda kubayamba mutya mwefaako for God and my stomach bya bufuzi oba muyita abantu bonna musobole okubayamba kubanga nalaba wano President Museveni bamuwuddisa n'akwata akawumbi kamu mu miliyoni 8 n'akawa bapromota nga sente zo tezaali ntuufu kuzifuna nga balina okufuna sente ezaali ensaamusaamu ensigadde ziyambe ekisaawe ekirala ne bazitwala abantu batono nnyo ku mulundi guno balina okwegendereza wali otimbye luddawa walina abayimbi bameka wali okubya ebipande bimeka radios walanga radios mmeka ku TV walinako obulango bumeka nannyini kifo oli omutasudde sente mmeka
security wali ogiwandiikidde ng'ogigambye kuola oyina sheeri egindi si kumala gajja buziva mpontolokwa mwawulidde waliyo covid muleese ebyobufuzi mukuma mu bantu omuliro temwagala sente 100% ekintu ekyo kifu era njagala okuwoninga ne sekuwoninga yenna bannange saagala mulowooze nti ebintu bagenda bitwalira ku pressure yammwe abategesi b'ebivulu abenoonyeza ebyammwe ate essaawa yonna tubalaba mwefula kolagana na President Museveni naye essaawa yonna mukolagana naye ne mukola obubadibadi mu abategesi b'ebivulu mukola obubadi mumalira abantu ebiseera naye ng'ekituufu mukimanyi nti sente za Museveni muzirya era azibawa abalamu yita mu baminisita ba Museveni ne bakwata sente ne bazibawa kati bwe mujja eno mwagala mulimberimba abantu nti mulumirwa abantu b'owansi abantu mubulumirwa luddawa emmotoka zemuvuga kimugamba bano abategesi abala bazivuga bo tebafiirwa kakati ekirala ekibuuzo ekisembayo singa olabibwako nga bakugamba nti gundi bakuyita ne bakuwa sente bwe ziti gundi bakuyita ne bakuwa sente bwe ziti gundi bakuyita ne bakuwa sente bwe ziti mubimanyi mwonna mubimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yabagamba nti ye ayina muyembe waggulu kwali ali mu kunyeenya gye gwe mulonde kati bapromota bemba mulonde nnonde nnungi temulonda nnonde ate egenda okuvumaganya gavumenti temulonde nnonde egenda okukyawaganya ekisaawe kyonna ekisaawe kigenda kufa n'ebino ebivulu byaffe okubisembyayo okubikola okubiteekawo pulezidenti n'abyebalama n'agira bw'ati ayina kyatayagala mu bivulu muno yayogera dda nti ebivulu bisiiga obutwa tugenda mu biseera bya kampeyini kati mwe mulinga abavaayo mwagala babawe ssente Bobi Wine bamumusuula mumusuulire ddala emission y'abapromota gye muleeta kati ekiri mu kubakayaganya ekiri mu kubakubaganya sente za Museveni kati ziri mu kubakubaganya mwawuliddwa obuwumbi bubagenda okuweereza kati muleeta bannamawulire mumalira abantu obudde mujja wano nti muzze kwekalakasa mulumirwa abantu bawansi bali luddawa tuyina Uganda Music Promoters Sacco mwe bapromoters aboogera mu sacco mwe muli njagala muŋŋambe nti bwe bakuba abantu empatta ne bafa nga abayimbi tebaziba promota mwabalumirirwa kyogamba Bajjo ne Abitex tebaliimu mu kibiina ekyo ebibiina bingi nga bwolaba banka nyingi mu Uganda buli muntu gyoyagala okugenda gyogenda naye eriyo ebibiina nze byesimanyi nga siba memba baffe era nga sibategeererako ddala kigendererwa kyabwe obawulira mu b'okugaba emmere nga baabo batuuse n'owulira mu basawo abaganda nti baabo batuuse n'owulira ekiri ku firebase wansi nti baabo batuuse nojja owulira nti kakati Brian White ali bubi nnyo ne Baramu n'obalaba nga bataddeyo feesi nojja owulira nti kakati gundi agenda kufumbirwa omusajja weki n'olaba nga bataddeyo feesi n'ogenda okulaba emisango amazima ga Katonda mu ggulu Bobi Wine yalina okuwaaba omusango gwe ogw'okugaana ebivulu by'okubikola nene bapromota abamu ne bamwekiika ne bagenda mu kooti mbu bawaabye bamufutyange ekikintu kyabagenda okuleeta bo nga bajja nga bakyekiikamu nga beefula abalumirirwa abantu abalala so twagala obubbi buggwe ne President Museveni kyoba okola bino ebibiina bitereeze ebiri mu music industry webiri byamaanyi bapromoters balina ekyabwe upcoming artists balina ebyabwe kyabwe kadongo kamu balina ekyabwe badijje balina ebyabwe eriyo bano abasajja bakuba ebivuga abadongo balina ebibiina byabwe bw'ova ku ekyo eriyo bano abasiiga baana abawandiika banners yo omulimu gwe kuwandiika banners omuyimbi n'azitwala takola eyali akuba ebipande takola eyalina abitimba ku bisenge takola waliyo bano bennyini abalina ebidongo genda gotambula tuli wano tuli gindi banange temutusubwa ebidongo byonna byatuula tebakola ab'ebidongo kakati gwe bono bwe munaatunuulira abantu abamu eriisi erimu abalala mugenda kubakola batya eno coordination center weeri tugenda ku coordinatinga buli muntu yenna yafiirwa ebibye ajja kufuna sente naye temwesunga nti ate bali mu kubaliyirira temulowooza nti bali mu kubawa ate nga ye mwakola ku kyalenga muteekemu ebyobufuzi kino kirina okuba nga kiriko accountability balina okubalirira ba-auditor balina okujja ne bavayo ba-auditor kituufu ebipande byotugamba wakuba ebipande emitwalo 2 nti ye wabitimbawa osobola okutugamba nti wakuba baana ya $3.3 baana emu egenda okutimbibwa $3.3 efaanana etya ezo fayiro zonna zeetaaga kuddamu ne zikwatibwa zonna ne bazisala ne beetegereza bulungi so akavuyo kano kakyatambula kakyagenda mu maaso singa ab'ebyokwerinda baba tebavuddeeyo ne babaako abantu abamu be bakwata ne banyweza
ne bagamba mu ebigendo byammwe ya kudisorganizinga kisaawe so tusibya kukizimba mulimu abantu bannakigwanyizi noonoonya kati kisaawe eno nga ragaddi waagwa ne wakubula nosanga nga ragaddi mu bodaboda wuuyo mba promotor wuuyo mba bawunsa wuuyo aba bagenda ba misleading abantu ne batandika okulya sente z'abayimbi ne bapromota ennaku ezo namulawulira alimba bawunsa miliyoni 10 ne bazireeta tewali muntu yazigoberera kumanya nti emiliyoni 10 zabadde babawunsa bano bazigabanye batya beekulakulanyiza batya batuusaako zimu endala bazirya so ekisaawe kirina ebizibu bingi ate gavumenti eno bwetegenderere bayimbi bano abayimbi basobola okufuuka ensonga esuula eggwanga nerigwa paka wansi twabiraba bulungi nnyo bano South Africa ku mirembe gy'abakabbulu abayimbi beeyambisa amaloboozi gaabwe mwakira bano ku Mobutu Sese Seko ono bayite Ekongo Zaire abayimbi bayimbanga nga bavumirira gavumenti kati nekino gavumenti batesobodde kuvaayo kumanya nti kati bano abantu ekisaawe kyabwe ebibaluma biri luddawa ringtone zaabwe bazifunamu kampuni esoloza ringtone zinefuna 98% omuyimbi nafuna 2% gavumenti oli eyo sirisi agamabala gabadde gakuba musiki w'abayimbi nga muteeka balina okusasula tebasasula ziragawa gavumenti oli eyo sirisi copyright law ginforcing olaba abayimbi batandika okufuna mu bitone byabwe nabo banaba batandisa okusumbuwa naye kantu katono nnyo covid egudde emyezi 3 n'abayimbi betwayita ababedde obusimu buba bukuba n'abayimbi betuyita abatono obusimu babukuba ne betulowooza nti kano bapromota bakabi ate bali mu kukuta okulya sente z'abantu abalala so kino ekisaawe kirina kutereezebwa complete ate kyetagamu omuntu nga tasaaga era Jeno Kasire gwanga mukama mumuzimirembe abasajja ngaabo bakicwambaye bali basaana okubeera mu kisaawe kino gwagenda okwedimisa abantu oyina ki kyowadde otegese kampuni egyo oyagala bawe sente bagiyita batya eririge study gavumenti egimanyi ebaddeewo omusolo oba gwe mwagala mujje mukwate vagalanda etutuuse kyetusangawoka bannanga bategesi b'ebivulu mbawooninga era mbakakasa bajja oli mukwano gwange ate oli mmemba waffe mu kibiina kyaffe singa amateeka ga mponenti ganaavaayo ne gakukwata togenda kukkirizibwa kuddamu kuteekateeka kivulu kyonna yadde okulabibwako awantu wonna wonna akwatagana ne entertainment okujjako ng'oli mu byo birala byonna kubanga oli mmemba mu kibiina kyaffe abategesi b'ebivulu mulekerawo okweryamu eko bw'osanga bbala mu byayogera Abitex si byayogera Abitex byayogera luba si byayogera luba byayogera ojja kusanga ate Tonny Ssempija si byenjogera tulina okubeera omuntu omu ebikosa ekisaawe kino bingi ng'ate tubifaanaganya ate n'ebituwawula bye bitono so bwe tuba tuzze kwegatta tujje nga tugiridde kintu kigenda kuzimba ggwanga nze saagala bintu biddaawo kuleeta mu nkwe kulimba kino kwogera kino ng'oli ku kirala bw'oba oyagala Museveni akuwe ssente sala amagezi ogenda ne Museveni akuwe ssente so toyitire mu bantu bogenda kujja kwediimisa byogenda kuyita bantu kujja kuleeta bantu oleetere obuzibu kati emirimu gyaffe gyonna tegitwambudde ku kalenda nze Tonny Ssempija coordinator w'abategesi b'ebivulu abeegattira mu kibiina kya Uganda Music Promoters and Venue Owners Network Amponet ate era nga nze administrator wa Umbrella for Uganda Bouncers Association Uber Security. Tonny Ssempija